Honorable President, Akabonero kangalo londa CP londa Mabirizi Joseph ayagala okutwegattako n'okutambula naffe osobola okujja londa bamangu nnyo ate tukolagana Mukama batukuumire mubeere bulungi owekyotera obeeko nesse kukozesa esente zaffe owekitiibwa Mabirizi kukwasiza omuzindaalo tweyese mu bibuga ebirala nga boogera bati boda zaabwe ziri ku poliisi eno mumanyirira abantu nga naye boda ye bagikwata naye bw'obanga bwenna oyagala Uganda Mukama ni kyekiseera londa ebitobyo ate abo nabo bakoowa dda nabo bakoowu naye ekisinga obukulu otegedde muwulidde ababbi esente za Uganda ababbi amabaati ababbi ez'abalwadde ba siriimu kyali wano nnyo era akweyagaliramu ffe tugamba kati nga ffe abantu ba Buganda kyali wano nnyo era akweyagaliramu ffe tugamba kati nga ffe abantu ba Buganda ffe tugamba bwe tuti ekibaddewo wano tukyali mu mwezi gwa nnyo naye ateese Kongo bali mu kuzizimba Munnayuganda zuukuka kino kyekiseera sente kwosibwa bazimbye amasomero e Tanzania omudumu gwa Uganda ogw'amafuta gugenze Tanzania banaye temulaba Uganda sinsinjavu erina golodi tuyina layimu tuyina seminti tuyina mabo tuyina buli kyabugaga wano kyolowoozaako omusenyu mu Lwera basima batwala naye okusinga obungi bagutikka ku nnyonyi ne gugenda wabweru lwaki bagutikka ku nnyonyi gwa muwendo bakolamu giraasezi zinenabirwamu bakolamu tayiruzi ez'omulembe mu nnyanja kati bwe bakugandi bagitunda towakananga kubanga bavuba empuuta eye Uganda ennuuni yaayo ku black market egula obukadde 3 n'ekitundu buli kiro batikka batwala China lwaki kubanga bazikolamu omuntu bw'amala okulongosebwa ennaku zino bagattawo na nnuuni eyo gundi gye bajjamu matiriyo yeekola ekyo muvaamu eddagala liwonya kansa naye bannayuganda baavu abalina golodi baavu ekyo wali okirabyewa waliyo eggwanga eririna golodi nga lyavu waliyo eggwanga eririna amafuta nga lyavu naye balyavuwasa ate nga sente banyaga batwala ku mulundi guno tubagamba nti emisolo bwe gisoloozebwa ng'egiva mu kyotera wateekwa okubeerawo gavumenti ey'omu kitundu ey'abantu b'omu kitundu gavumenti eyo nga yevunaanyizibwa ku misolo gavumenti eyo nga yevunaanyizibwa ku kuzimba enguudo ku kuzimba amalwaliro ku kuzimba amasomero yesasula abakozi ate yebagoba olwaleero bw'owaayo sente zo waggulu toyina gwoyinza kubuuza toyina gwobuuza oba bazikozeseza batya oba bakoze batya n'olwekyo mbasaba basabo ne bannyabo mutuwe akalulu ebiseera ebisinza obungi Uganda ebadde muggula mmundu eno ne bw'oba olima tebajja kuwa sente olime sente zigenda mu mmundu lwaki tulina olutalo ne Tanzania tulina olutalo ne Rwanda tulina olutalo ne Kenya tulina olutalo ne Congo tulina olutalo ne Southern Sudan bwe tuba tetuyina lwaki tugula mmundu batya mmwe abantu emmundu bazigula batya mmwe in other words gavumenti etya ggwe egula emmundu kati gavumenti erwane naawe ng'ate emmundu ziba zakwerinda bweru so n'olw'ensonga eyo twagala mutuwe akalulu manifesto nene naye kino mukiwulire mu 1962 twafuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 Okitoba twajaguza independence naye buli president abaddeko
twasooka Ssekabaka Sir Edward Muteesa Obote bwe yamuggyako yaddukira London gye yafiira ne kudda Kaani Obote Amini yajja n'amuggyako Amini yamuggyako n'agenda ebweru gye yafiira ne kudda Obote tu bwe yajja ne bamuggyako yafiira wabweru awukwaddako bano bonna b'omanyi binaayisa Lutwa Titokero biki bonna balule naye nga buli omu awaŋŋanguka agenda bweru tetubangako na president n'asigala mu ggwanga lye ab'e Kenya gye bali bonna abavuddeko ab'e Tanzania gye bali South Africa gye bali fe wano buli avaako Misinde afiira wabweru n'aliko yegulidde Sudan bagula street number yonna bw'otambulako bw'oti yaabwe omudumu gw'amafuta amagambye aguzimbyewa amasomero agazimbyewa yeetegekera gy'anaddukira n'olwekyo bwe wabawo omuntu yenna ng'oyagala movement oba oyagala president tibuhabulwa tukusaba akalulu okawe CP lwa nsonga ki bannayuganda musonyiwa ekyo tukimanyi ate mulina okwagala ffe tugenze mu bitundu ebyenjawulo naye nga batwaniriza abatayogera lulimi lwaffe n'olwekyo bannayuganda balina okwagala n'okusonyiwa tugamba nti ebyamusobako asonyiyibwe aveeko asigale mu ggwanga lye tulabe ku pulezidenti omulundi ogusooka ng'avuddeko ng'ali mu ggwanga lye tuteeseza bubi kubanga abalala bonna baga nti asibwe avunaanibwe atemweko omutwe awanikibwe kalabba nedda bassebo tulina olutalo lwonna ne Tanzania bwe luba teruliiwo lwaki buli kiseera ssente tuziteeka mu byakulwanyisa mu mmundu nti bonna beetaaga okwongezebwa omusaala bassebo ne banyabo ku gavumenti eddako tujja kwongeza omusaala gubeere bulungi eri abasomesa n'eri abasawo abatukolako ssente zinaavaawa tulina baminisita bangi beetaaga okukendeezebwa tulina abawabuzi abawabula pulezidenti abasuka bassebo ne banyabo kino kiwulire kitegeeza nti gavumenti eriko egula ebyokulwanyisa ng'eyagala kwerinda n'abantu baayo ewakana n'abantu baayo ebyokwerinda ebitegeka lwammwe abantu ebatya gyenkya mujja gijjako n'olw'ensonga eyo ffe tugamba kati bwe wabayo omuntu yenna mu bantu beene mutukula ng'obadde owagira gavumenti eno egenda okuvaako tukusaba busabi kino kiwulize bulungi ebyafaayo byaffe bibadde bibi bwe bityo kati ffe Conservative Party kyekibiina kyokka ekivudde ne kigamba bannayuganda basonyiwa bwe wabaawo ebyasoba ku pulezidenti agenda okuvaako asonyiyibwe asigale mu ggwanga lye abeere ku ludda oluwabula naye nga tadduse kugenda wabweru akuumibwe ng'ali mu ggwanga lye eyo yenteesa yaffe tusobole okugyawo iso abadde omubi nga buli avaako adduka kati abalala be munaabulira bagamba nti asibwe attibwe akola atya kati naye yeeyongera kwenyweza buli olukya ssente empitirivu zigenda mu byakwerinda bassebo ne bannyabo nga kandideti waffe bwagambye ebibiina byonna ebyesimbyewo ekibiina ekirina solutioni esobola okuzzaawo Uganda n'emasamasa ye Conservative Party nga kandideti waffe bwagambye ebibiina byonna ebyesimbyewo ekibiina ekirina solutioni esobola okuzzaawo Uganda n'emasamasa ye Conservative Party. Amanya agange nze Kimbwe Joseph tusiima nnyo pulezidenti waffe Mabirizi atukulembera eggwanga lino era tumuwagira ssebo nze Kimbwe Joseph ekisammula Jamada Lukoma Makalayi abekyota tusazeewo obulungi bw'eggwanga tusaze tuwagira ekigo Edison Joseph Mabirizi olw'enteekateeka y'ennunga mu gyatuzise olw'okulaakulanya abavubuka nga bawa buli mwezi emitwalo 22 ng'omusaala abavubuka bonna abatalina mirimu mu ggwanga